makeup program the Maiden Galz amanya MC Shitah Queen of the mic, Queen of stress free omukyala yesibirwako buli kiramu naye nze nabagambye wobanga tongulidde habaya yigiteri iwe wange kubanga oba toyina kyokoze oba yina kyokoze yes oba toyina kyokoze munnange sooka ogule habaya ebisigale tugenda biraba magi inshallah baseeka bali naye kati ebyemmere byo tukola ekiyiva mikwano tetulangira mmere njagala osooka okubeebaza mwena abazze ne mujjumbira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala njagala bajjukiza nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gw'aba Queens and Kings birthday ya Ssaabasajja Kabaka bannange tukowoola abaganda bonna sinabaganda bokka bati abantu bonna abaagaliza obwakabaka bwa Buganda kossa n'okwongera ettaffaali eddene ku bwakabaka bwa Buganda mujje tusanyukire wamu ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga ennaku z'omwezi 13 omwezi nze nagutuma gw'aba Queens njagala bajjukiza bayiga ne birthday yange etuuse ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno mukwano oba tolina kirabo tosala ze nakoowaaba nakoowa abaavu keeki tujja bbira babebitata bajja kukola baseeka bahaji bajja bikolako olunaku olwo ku Sunday yes naye nga njagala bajjukiza nti akozeko makeup nenabika bulungi mwana muwala Aisha asangibwa wali eri ku luguudo olwo olaba Lwaki road bagita Lwaki road yango oyambuka mu Buganda Royal kakeeka yes obeera oyambukayo bati omukyala muyita Aisha bana I look so beautiful gaba netulidde mu mmira nange neŋŋamba bane am I the one really kumbe banange nyibidda era muli wakuwulira buli guno omwezi gwakumya bayaaye njagala bajjukiza sikola nzeke no program nkola nekyana kiwola the Black Queen ate mulowooza MC Shitah abadde tanneerabire badde kwerabidde olulimi n'omwezi gwaffe naye nga erinnya Nagendo Joy aka Infinity Bea omwana w'effumbe situuka kitatera kukitabula be naye nga nolwaliro tukomyewo kubasabula abavubuka tugende mu maaso omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero kugamba nti lwaki abaana ab'obuwala ensangi zino oba ennaku zino abamu temwagala kufumbirwa n'osanga omwana ali myaka tugezaawo ayingidde emyaka 25 27 ye nga agamba nidda Shitah nze obufumbo nabukoowo si kyabwagala ng'oyinza okugamba oba yabugezaako emyaka egiyise emabega mukwano kutumiddeko gwe wenna yakwera obufumbo kakati Shitah kankubuulire bagamba n'abazadde abasobola tugamba ekintu bufumbo bannangatoowa nebukutisa nokutisa mukama obufumbo batonabuyingiramu nga bakutiisizza dda bagambye mwana wange ogenda kufumbo naye weekole ki weesibe ebbiri obufumbo si bwangu fine sinabafumbirwako naye Shitah kozi nze gyenkolera abakazi buli mukazi mufumbo gw'okusanga akaaba buli muntu akaaba mu ngeri ye abaana abamu abawala ensonga lwaki tebagala kufumba like kufumbirwa as in going in nze kyenyiza ogamba Shitah okay kanjogereko abaana abawala abalala bali eyo nze kitanze nkyayagala okukola okitegeera buli wonafumbira omusajja agera kuba batufumbirwa yabeera talina kiddako mwesonyi waliwo abasajja Shitah buli wofumbirwa ekiba kiddako kola zaala bw'omala okuzaala okimanyi waliwo emirimu gy'otasobola kukola okugeza nga mulimu ki ojja kubeera nakawere ojja kubeera n'omwana kozi waliwo awo omukazi nze gyenkolera yajja osaawa omulimu naye ng'omukazi okulaba asitudde akaana ka bebi kati nga naawe ogamba anaawadde attention okukola ki okukola ku bintu byalina okola okitegeera ebintu anaabiwadde attention alina omwana akaana kamukabirira okuyoka kati mukwana ebintu kati nze tosobola kuŋŋanti ze gyoyindabye ekyo nja kukyamuviira ogenda okukola ki okufumbirwa okitegeera obuzibu abawala kankubuulire Shitah buli lwonaafumbirwa ogenda kuba ne bwe ŋŋamba ati no Joyika oba kamube ŋŋende ku kyeyo ŋŋenda kugenda nkyali n'abaana ab'okulabirira bagenda kufuukira okimanyi ekyo mukwano kids are blessings blessings naye that's responsibility temwagala buvunaanyizibwa abaana b'ennaku ze bamukikola batya fine we buli naye obuvunaanyizibwa bujje ng'olinamu ki kasente okitegeera kati Shitah nze nga nze gyoyinze kyobula mulina okufuna babebi dadi abalinamu njogerera ku bawala mukwano babebi dadi abalinamu n'ennaku zinayo nabo tebakyakola bakyasangibwa okitegeera n'ekintu ekyo Shitah
nze bannangeza abawala mbogerera bali abaana babeera bakyayagala okukola okitegeera abaana bamu babeera bakyayagala okukola yagala asooka yeekolerere abawala ab'ennaku zino kyemulina obuzibu mulina obuuka tunene mu kamera temwagala kukaddiwa nti oli wagamba leka nfumbirwe wamala okuzaala agenda gamba bannange mpedde ku mpagala naye when I don't give back like if I don't produce ngenda sigala nga nkyalimukwala nalina obudde obugenda okubanga bukulamu wali abaana eyabazadde wali abaana eyabazadde naye ate nga bwomusanga ateza nagamba nti akoze nti azadde at times sigamba mbu nayeyo nayo fakita gwe abaana batyokola ti temwagala kaddiwa gyoyimukkirize mugawane temwagala kubanga osabula nze wabula sabula bebazokola nze njogera ekintu kyemmanyi ate nga kiri mu myaka gyaffe kubanga abaana omwana kasolina emyaka 25 trust me notafumbirwa mukwano obeerako olina ebisiraani obeera kugamba gwe olina ekizibu obeera olina simanyi nakyo obeera nakyo sibisiraani guno yeibera bikoze yeibera bizabula abaana abamu okimanyi nti nno kitambukuva ku mmembe okimanyi regimes zibazanjawulo kati waliwo regimu yaffe tudatuka naffe nga tuweddeko shita nga wali ate bayirawe waliozekawo n'okirowoozaako kale nze wali osanzeko omwana wa high school kati nze muli ninamu feeling nti omwana ali mu high school muto wange kozi nakolaki nayitayo okimanyi nti nno kati wali abaana ate kati essaawa ziri abasajja abatukwana nga tukyali mu somero okimanyi kati bakyasobola tukwana bakwana bali eri abaana kuba kati batusinga okunyirira buli bwana buli bwana butiribiita bukyali buto okitegeera ate ffe tukoze eki ffe tukunze so obuzibu olaba obuzibu obubaliko n'ekirala kati tekiba kisiraani mukwano mulina kisiraani kalino n'ekirala kyemwekwasa fe tetufugibwa tetukyagambwako nti when the man comes back home okolaki ofunira bayirawo ne disadvantage eri mumaze bannanga saagala bintu byakufuga kani imagine buno bwe mba ngenda okutambula mala kusaba boss of course omanyi lwaki omukyala bamutonda mu lubirizi lwa musajja okimanyi ensonga tukimanyi naye bannanga abasajja bakitwala ewaka nti okitwala nti okyali mu maka g'abazadde bo you can't move out nogaa kati ntambulire kubeera mu maka g'abazadde bo naye ate bajja kuteekako restrictions naye tebajja kuteekako restrictions ng'omusajja zakuteekako okimanyi tino omusajja bw'aba akugulidde essimu ajja kujja agikebere naye muzadde bwagulira essimu kiki kyobeera okwekamu kwana obwenzi I won't say that it's a must kugamba okubeera nga timukiitinze I won't say that it's a must naye okwenda dembe kwagala so mukwano batava kuba amatwago abaana bakyayagala okwenda mukwano bakyayagala okwenda waliwo abaana ngayagamba ntinyumirwa bukubuka bwange nkyalina okukola ki nkyalina okunyumirwa sinafuna testi zanjawulo okitegeera ng'obwenzi buguluma number one obadde kyono omwana abadde kyono nze mukwana mucontacted with my husband ng'obwenzi bukyamukola ki bukyamumaga bayirawo stages banange abali eyo banete mubuuka stages bubonabuuka stages noyangu tobalaba munene obwana obufumbirwa ku myaka 2 soma ya myaka 2 mugumu okimanyi kirookayo nnyo uddukayo ekireetedde kito kimanyi so omwana aba yabuuka stages ez'enjawulo mu relationship bannaye stages zino tuzive ogenda tuuka eri nga kalina kikululuukanya kuba wamuti abamu okimanyi buno balina n'ebisiraani bya family background nga ye kiri wali eri ewaka omwana aba tawezezza myaka 3 tebajja kugula tawezezza myaka 4 38 nga balina that age gyebakola ki gyebafumbirwako kisiramu mpagi yabusiramu empagi yosi tenakumpitamu bannange tenakumpitamu jagala bategeeza nti olunaku lwankya lwayidde kati mukwala tasobola kumpitamu olaba tusobodde okumikiriza ennaku 3 about today buli aliyo nga tetugenda kubegayirira kujja kutubalira ku mmere yammwe oba mwagala mubiri oba temwagala mboleeti mulekeyo buli yetwagala tusobola kyetuusaako owulidde kita oba toyagala kumpita ku Idi Joy ku Easter wampita wankiinako Easter nze nalina mulwadde Shitah ate emmere ya okubeera obulwadde nekitegeeza muno tolina kumpita emmere ya Easter tekumalamu baddi yabalirire ekisibo tugira nnyo emmere bino byasi mutuyite tukole ki tulya ku mmere naye nga baseefu
tubalindidde mu connect bayina tudde ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero omwana ndowooza walabye nga neeyayamula looziza empagi empise tesobola mukwano ze nakakanyoni yange ngendo siba omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero kugamba lwaki tubadde tukyayogera kitakukyagulire kuky'abaana waliwo families ezimu nga balina n'obulombolombo bwabwe simanyi omwana waba takoze eki simanyi waba tagize kino tajja kufumbirwa kitegeera mbu ate omwana simanyi amala kuweza myaka gino negino eno ekyo nakyo kireetedde abaana ennaku zino eno okubanga omwana tava ku mijja kubeera omwana yazise emyaka 28 akyali anti kati alina wawereza 3 ng'afumbirwa bairayo n'ekirala ffe twagala muntu ng'olinamu kasente bw'oba nga tolina kasente mukwano kyekyoba tukoze obwannakyeyombeke kiremeseza n'abaana bayirayo okufumbirwa kita waliwo ojja kubeerawo nga buli musajja agamba kolawo omusajja takola si muyaye si butakwagala naye ng'olaba tebakola tebategereka nga gwe tobalabanga husband matuli tyo nakyo kisobola okunemesa okufumbirwa nga buli ajja okumwambaye kati ono naye bannayinza kati bwatwala saagala bulamu Joy nsiba nkigamba nze nakoowa omuntu omwavu nakoowa obwavu nakoowa taliwa ng'oli mwavu nakoowa omusajja talina ssente ebyo bintu bina sibyagala kati ekinnemeseza bayiranze that's why I don't want saagala kwesembereza anti kyekiyongambe that's why abawala balina kuzikuba kyayagala kufumbirwa obwavu buwunyira kambabulire nno mwabali oba mubadde temumanyi bwavu buwunyira okimanyi nti nno anzokera sikakwata tange aterokyogera obwavu buwunya manyi obuwunyira omugagga ajja kugenda shopping kagaisha ke akakoleki akateeke wali agule air freshener wanaabira wawunya bulungi ekinaabiro kyekyo odde kuona atalina ati omwavu waffe bambi abaavu tetwogera naye kale embeera yansi odde kuona sabuuni anaaba ayozza ebintu gwakolaki mukwano si mbeera yansi naye kankugambe njagala kumaliriza kankuwulire kita sabuuni anaaba ayoza bwakolaki mwanaabisa naye ate sabuuni ne bwomunaabisa ku mubiri era omubiri bwekuba guwadde jjukira taliimuka okitegeera so obwavu bwebutamira mukwano obwavu otuuka n'obangawe omusajja omwavu kakugambe ojja mugamba bebi tugendeko ku KFC mukwano ate simanyanga bikozi nasooka nakunyumiza ebyekika byokunyumiza ebyekika atandika okusomera egyo emitwalo 3 kalika fast package esookerwako ya KFC ebiri kitundu ajja kugamba abula musiraamu empagi yo naye nga tekyabagamba ajasooka kunyonyole egyo emitwalo ebiri ekitundu gye ajja kugamba katwalawa mukyala ogwo omutwalo tusobola okugulamu simanyi omuti gwa sabuuni ne tugulako ne kilo ya sukaali newerabira ati nomukazi we bambi naye abako naye yakolaki abawala b'ennaku zino obutafumbirwa nti abaana abawala ab'ennaku zino bo bategedde ssente nti beekoleddewo bo bagenda ne bayiriba omanyi tebayita ssente bagenda ne bayiriba nze I go to visit money okay emyaka gyange gye ndimu njagala musajja si bwe guli ate embeera nyaga musajja alinamu ssente wondaganya nyonyonyonyonyo I want ekindeete money I come to your place because I want money I don't want love I don't want love money akasente kokoko bannanga omusajja atagala ssente ngatabeereka naye nedda kyenjaga okumaliriza ekiriwo ekijjowe nze ngenda wa omusajja nga expect money okitegeera bwodda nkusimikirako amanyi nongamba shita nedda sizirina that's why ngenda nekola oba my woman oba my man you have to take care of me and if I come to your place you have to give me some command and that command is atalina ssente tafumitalina zimwana kibagamba that command is for keep up if you don't have money or if you don't have money toyina bukeya mukwano amuti munakyeyombekedde amuti mushiba if you give me that command it is for keep up I use it for my hair ayeza enviri zijja luvannyuma nnyo ng'omaze tebaneze nakoowa okwegayira mukwano kyoyi nakoowa okwegayira that's why I go and I work so banaye nekyo nakyo kiremeseza abaana okufumbirwa zisangala mberambi obeeraawo banaye ategosa kufumbira banaye shita banaye ennaku eri mubufumbo omanyi lwaki abaliryo bakaaba shita sente zange ngenzi oba waliwo omusajja nsanze bonna munyumidde n'akaakasente kange okimanyi bwenzijjawo kabajjako mubuuza ate akasente kale nsibyemu enviiri ejja kutandika ani yakuwadde ssente z'enviiri bannange efuga
temwagala bafuga obufuzi bwa sitaani naye ddala ng'oli mumaka g'omusajja alina okubuuza sente z'enviri wazigyewo zesazikuwadde embeera nyino obeera onogene totogenda walala bweba by the way for your own information abali bwoba akwana omukazi nga mulungi sweetheart darling kimanya nti omukazi bagenda kumukwana gwakukwana wabula wena ali eyo ng'olina ekikazi tebakikwana manya nti wakwana nabbijjo nannakibijjigiri byonna bannakibijjigiri bannabijjo abali eyo bannaye tubatumiddeko naye njagala obategeeza nti ennaku z'omwezi nga 13 nga bakazi baabidde mukwano gwe wenna banayekoowola abantu n'abannayuganda mwena mujje twetabirwamu tuguze amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka njagala n'okubeebaza akensuso mwebali nnyo mwebali eddala okujja ne mwetaba misinde gya Ssaabasajja Kabaka bane mwaweesezza Obuganda ekitiibwa mwabuweesezza ddala bannange mwebali nnyo mwebali eddala katugendeko mu bulanga bwa bakama baffe tukomewo ng'omwana muwala akyatunyumiza bannabijjo naye nga tukomyewo okuba nnenyola sikomyewo kusabula bannabijjo sweetheart nati ogambe bannabijjo oba mukyalawo tebamukwana tebamugamba ko abo bannabijjo mukwano who lied you that Shitah kankubuulire manya nti n'omukazi ekyo njagala tutwala tukiteeke mukuuko Shitah manya nti n'omukazi wabanga olinayo omukazi wonga gamazima bw'oyita naye mukubo tebasobola kugamba nti oba okimanyi nze natambulanga ne brother wange naye nga balowooza nti bawange okay Pero liamsa, is that your boyfriend? It's not my boyfriend. Reason it's why? My brother. Nga bano nyawe bankwanira. Tebalabawo. Nga tebalabawo. Kubanga tolina bijjo. Tolina bijjo. Si mu balungi. Naye nga ensonga endala lwaki tekwagala kufumbirwa. Abaana bala tebaagala kufumbirwa. Shitah n'obuvunaanyizibwa nno ng'okyali muto. Kyenagamye emabega temwagala mulowooza okuzaala mugira. Ozaala abaana. Bw'ozaala abaana jjukira buli lw'otandika okuzaala mukwano buli lw'ozaala saagala mwana nga akere ku makya ngambe mami mpaayo 1,000 mbere nga n'olukumi kisobola likola ki lumuwa n'obwobuvunaanyizibwa abamu mulowooza balira abamu mulina influence nti joy si mufumbo okitegeera nange sigenda fumbira tiimu bannakyeyombeke ne tulina okubeeraawo ne bakupika Okay, let me bring this. I'm just giving it. Olaba Shitah, kivane waka bwabanga abewaka ogamba mukulu wange akoze sente agenze kufumbirwa akozeewo kasente nzanyi afumbirwa nga sikozeewo kasente okitegeeza n'agamba mukulu wange afumbiddwa alina zinemya afumbiddwa omusajja mulungi why do I have to rush nange kannindemu akaseera kubanga njagala kufuna kyenkola kyenjagala okitegeera nange mujjeewo manyi kibayita good influence I know good influence. It's joy. Yeah, Shitah, you're my friend, and bona agamba tugenda tetufumbirwa. Sijja kola. Yes, tugenda nyumirwa life fenna. Nti nyenda kukwera kumacha ngambe kangendeko mwambi ya sevukesa. Mukwana omusajja makagani kugenda ofumbirwa mato gende mwambi ya sevukesa. Fetwa yeyo. You're my friend, you like some characters, we are sharing everything together. Shitah temubuuka stage dekuke omusajja otandika kukutiriza. Stage temuzibuuka oba oyenda mukwano yenda tolina byogenda kwendera n'ekirala badde abaswit abaana abala nyongera okubajjukiza buli waweza emyaka 3 waliwo otuuka nga stage y'okukwana stage y'okufumba byakuyitako so wena ali eyo obanga webalirire namukwaya mukole nti mubalirire okusajja agenda okutuukako ng'okyali nawe twabategeeza ti program nawe twabategeeza ti program the Maiden Galz tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka entertainment kotusane fashion olunaku olwaleero mu fashion kansooke ensabule bannanga abatukola makeup mukisusizza ndi bulala obadde kiguno omwezi gw'abakwizi njagala kutegeeza ku Sunday birthday yange listen banaye njagala okucomplaininga ne ba makeup artist mwena nedda si kutunyiriza naye bagina engeri gye bakukuba kikala ekibi nga kigenda kukalayo omuntu nakuteekako kikala oli wa black nedda oli wa black oli nakuteekako kikala kyabeeru mukwano nedda njagala okugategeeza amaba makeup artist obanga omuntu mweru muteeka ku kala emufitinaliyo nga wakituusa ku Shitah kutyanga omwetondere kuba mukwano agenda nalabako omugole omu yafuluma ekisenge nga mukwano yali wa black bamuleeta yenayina mumyufu muzibu kugamba nga ate nga buno obugalo busigaddeyo nga muwa black
makeup artist yoboogedde n'enzijukira waliyo eyo omuwala gwe nalaba mukwano nga mu face mweru era nga bw'omulaba oyinza okulaba mweru naye mukwano yagenda okugyayo emikono ng'emikono middugavu neŋŋamba naye banene abantu abakuba batu makeup tebalinaamu mukwano njagala okubategeeza mwe ba makeup artist mulekera okyusa abantu omuntu wanga wa black muteekeko mu makeup nga egenderako togenda tuke omwana agenda ku dating nga mweru nga tugeze nga mweru n'okuba ki makeup kyo nga kya black atugairwa omusajja amudduka amwegaana agende n'osasula ka bill naye nga Shitah no, you let me finish up my point for fashion. Over echi. Omwana obanga mugu ate by the way, I want to take this chance. Okubategeeza mwe ba makeup artist. Mulekera ote omuntu nakutekako different layers. Naye atuka ku lipstick ne kikuja bagira. Banna nze siri muntu wa makeup era se kwa makeup. Ne waliwo mukolaba waneno obo banne bunyiza waneno bamutaddeko alingo already waneno banawo already eno ne wateka ka yero banemu obutu kutegeeza ki mukwano wabanga akabutegeeza itabewa Aisha nja kuba kunnyonnyola waliwo bakisusa Aisha singa nawe yakutaddeko ne njagala bategeeza mukwano ba makeup artist stop disappointing us ate naddala ku mukolo gwange mukwano njagala bategeeza njagala wali eri sijje wali eri ndabewo Aisha wano ndabewo Aisha chenga touch by Aisha kwegamba njagala kubanga natugwabula bane Shitah koloko kwa mutusonda bulako kubanga omukose kunatuka kubanga nange sifugika era busajja gwenina mukwano ngokiriza okunkuta ebigere alhamdulillah kunkwaniriza yes kubanga oyagala okukuta ebigere kunaza kukoza amasowaani tewayigidde ddala yagala musajja obagenda kumujjawa yongera yasoomu endala yennaku asatu bamukwano mukwano sifugika yeah, you work. I have my own command. You come to me. Listen, he comes to me nga sent. Then I will show you even I have money. What are you going to give? What? Basweet yabali entertainment. Basweet yabali ngatatu kubayo ufate. Wabano wenye bakazi Shitah mukoleti. So kwa mukwano wetereze odewa senga owakojja wakubulire oje wage. Mu entertainment. Mrs. Lindeba, Mrs. Cocktail. Yabuddeyo n'abagamba n'abadde bamugamba mbwate bbaabo yamukyayye simanya yakukyayye sinayo ki yabagambye nti ye talina muntu gw'atya kufiirwa mu bulamu bwe okuggyako Katonda neki ne mama we n'ayongera n'abagamba ye teyeeguya naye nalabe nga story divertingira ku mami kabino no ani mami katamwogera linnya njagala nga bakusobola bwekka yes katali kusasira oba yakoza mu sowaani yavu biri bitya balambira bamuzafalu ne kansabule biri ku internet they are ready wamma wabate wabasanga Shitah nga tebatadde kakkiri ebintu mukwano sweet that is a video mbulala naye Mrs. Cocktail yabagambye ye talina muntu gw'atya kufiirwa mu bulamu bwe yabagambye buli awulira nga ayagala okugenda akole ki agende buli awulira nga ayagala okujja mu bulamu bwe abakoze ki abaaniriza era ye talina muntu gwe yeegayira kusigala mu bulamu talina n'omu gwe yeeguya oba oyagala okugenda oba kugwani bakonisa olunga toli maama we toli Katonda oli wa ddembe okukola ki oli wa ddembe okugenda Shitah ebintu bya relationship bino sibyamu kubanga nze nkuwulire Cocktail Mrs. Cocktail ngeri naye nalaba nga aposinze ka video nga alina ebbawe somewhere nga bali whatever naye nga nebyo nabyo byalaba naye nze sigenda kwenuma munakalabe ku ka video nga tulaba ebifaananyi bya bana ba TikTok oli ataddeyo ekifaananyi kya Bindeeba ataddeyo nekya rape ataddeko ataddeko ekya Katali Kusasira manya kayimba kayimba saasira omukyala yepanka sifumba na mujja wange banake naye nga bambi Nyamutooro Nyamusuuza Nyamusuuza nyamupakati ye Nyamusuuza kubanga bakombati naye nga bambi bale kuba mukyala mukakkamu Shitah nze nkubulira ebintu by'okukonvatinga si byangu okuva mu ddiini ogende mu ddiini y'obusiraamu omukyala tabeerako na ddiini nze mukwano eyange njirina naye mukwano ze ndaba eyange njirina era sijja kuveiro ne habaya z'ennyambala wajje sweet mbawulire sijja kutuuka tera yenze Nyamutooro kyasabula Nyamutooro webale kuba mukyala mulungi kukkiriza kukonvatinga kukkirizaani producer petaliwone producer munnange gambe bali ali ekituba kigamba kyekyo yeyo congratulations cause bambi okufuna nnono omukazi kenzo naye olwanye
relationship ngaye finally katonda yakoze eki yamubeerera yatebita social media si byangu relationships zennaku zino iti sijja Shitah recently yaorganizinze futali ewuwe makage naye nalabye abaana ne bakomentinze bujja n'engoye empanvu azirina mukwano samali abeera nazo bwebanga sawa yaki nyina bagamba ye alina katonda yabategeezeza emugamba mu Shitah naye amanyi katonda mukwano katonda tebamwetimba nti olina okuba nga omumanyi Shitah yabalazeeko n'agamba awe nalabidde zikomenti endala ne bagamba oba Spice Dana ali ku kitwe story endala naye nga Carole Kasita yavuddeyo nakubabanga bebe mama wange nalabe wafegagusi naye nga yavuddeyo nakubabanga empya sikyakola ti sikyatwala kindly go and bumwe bwenna bafanzi because akayimba tekanaba kutambula ki bulungi mwenna abaagala okuwuliriza ku sikyaswala mugende kindly go oba on TikTok mumukoleremu challenges bambi akayimba ke kakole ki katambule n'omwana Vinka alina akayimba kapya kulune no yatukubidde mu nnimi nange sisobola kubiyimba kuba nandiwadde mu ndimiyimbi nandiwaddemu akapera naye akayimba zagukunda oba lunyankole zagukunda akayimba naye nga akayimba ako sisobola kwota naye nga akayimba ako kajja kunyumira nnyo abantu abali abali mu laavu naweddeko gundi story ya Carole Nato, not a story but Carole Nato ngali setting a gundi chi ali setting concert ye mu December era ndoza ba friends nampijja mukwano ya kirimu kubanga friends nampijja buli wenyenda ku program yenda Carole Nato ngo tugenda bategeza Carole Nato ngo ayinayo concert ndoza bali kubisanya ne muchali wange Lydia Jasmine Lydia Jasmine yakola ekije so I don't know why these guys are putting that's got pressure, yeah? Irene Namuliru. Yeah, by the way. Oh, you're not getting. So, we haven't confirmed yet. Let date. Nayenga. Inagundi yari kutegeka concert. Is it Selena Sheraton? Selena. Naye banage. Njagala okumanyizayo ne story ya gundi ya Carole Nato nga inayo concert mu December mukwano. Naye ndoza yani a first napija ndoza ye good. Ye organize bano omukyala yadde Carole Nato ngo paka kuwulira nayenga mwena abagala ba Maiden Galz twongera okubakola ki okubajjukiza mugende mu subscribing ku account ya CPS FMUG official channel then namwe abalala abanyumira shows zaffe mu kindly comment and like banage buli wamu balina otusangawo ku TikTok, Facebook, YouTube Gana buli mutimbagano gwomanyi jagano bajjukiza kano tekalekeka era nyino kwogera paka kuwulira bubi amazaalibwa ga kabaka mukwano amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka banenge ennaku z'omwezi 13 bana abantu mwenda mujja twetabe nga tu celebrating wamu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'ekirala mukwano banga tewampita ku Easter tompi saagala kuddamu kukwira bugumi muntu yita ku mmere yammwe wamma Ssaabasajja Kabaka wangale